Bw'oyogera ku bukulembeze obw'ensikirano mu ggwanga Uganda, toyinza kuvaawo nga toyogedde ku bukulembeze bwa Kyabazinga bwa Busoga. Obwa Kyabazinga bwe bumu ku bukulembeze obw'ennono mu ggwanga Uganda, era nga buno ssemateeka wa Uganda abuwa enkizo. Ky'olina okumanya kiri nti obukulembeze obw'ensikirano kya buwangwa ekiyitibwamu okutumbula okwetaba kw'abantu n'obumu mu bantu b'omu kitundu nga bayita mu nteekateeka z'enkulaakulana okutumbula omutindo gw'obulamu bwabwe. Busoga kitegeeza ensi y'Abasoga, era nga buno Bwakabaka obuzingirwamu amasaza 11 agakola Busoga. Ekibuga ekikulu ekya Busoga era nga we wali ekitebe kyabwe kiyitibwa Bugembe. Kino nga kiri mu kibuga Jinja, ekibuga ekyokubiri okukisinga obunene mu ggwanga Uganda, ng'oggyeko Kampala. Okukola obwa Kyabazinga bwa Busoga ogatta disitulikiti eziwerera ddala 11, muno nga mulimu Kamuli, Iganga, Bugiri, Mayuge, Jinja, Luuka n'amagombolola amapya okuli Bugweri, Buyende, Kaliro, Namutumba ne disitulikiti ey'e Namayingo. Ekibuga Jinja kifo ekimanyiddwa ng'ekyamakolero, era ng'ebyenfuna by'obwa Kyabazinga bwa Busoga wamu n'eggwanga Uganda okusingira ddala biyimiridde ku kibuga Jinja. Busoga mu bukiikakkono bwayo ennyanja Kyoga ejawula ku Lango, ate mu Maserengeta omugga Kiyira guyite River Nile gujawula ku Buganda. Mu bukiikaddyo n'ennyanja Victoria ejawula ku ggwanga erya Tanzania ssaako ne Kenya, ate ku ludda olw'ebuvanjuba n'omugga Mpologoma kijawula ku bitundu bya Dola, Bugwere ssaako ne Bugisu. Mu Bwakabaka obulala ng'obwa Buganda bwo bubeera bwa nsikirano, era nga ku baana ba Kabaka aliko mwe mulondebwa Sikira Namulondo, wabula mu bwa Kyabazinga bwa Busoga si bwe guli. Anti Kyabazinga tasikirwa butereevu omu ku baana be oba bayita abalangira, wabula omusika alondebwa okuva mu bika by'obwa Kyabazinga 5 ebikola Busoga. Omukulembeze wa Busoga aweebwa ekitiibwa ekyayise bantu Kyabazinga, era nga mu kiseera kino aliko ye William Kadumbula Gabula Nadiopo II, ono nga muzzukulu wa Wilberforce Kadumbula Nadiope eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Uganda nga yakafuna obwetwaze. Kati bangi mwebuuza, obwa Kyabazinga bwajja butya okubaawo era bwatandika butya? Munnange awo lwatuuka ng'omulangira wa Bunyoro asiye egguka eggenda okujja mu buvanjuba bwa Uganda era yatuukira mu bendobendo erya Busoga. Ono eyamanyibwanga Mukama Namutukula yali ava mu luli olulangira olw'Ababiito e Bunyoro. Kigambibwa nti yava e Bunyoro mu kyasa ky'e16 ng'eyali emu ku nkola yaabwe ey'okugaziya Obwakabaka bwa Bunyoro, era bw'atyo yatambula obuvanjuba n'asala ennyanja Kyoga ne mukyala we Naudo nga balina abaweereza abatonotono n'ebyokulwanyisa byabwe ssaako n'embwa zaabwe. Bwe batyo ne batuukira mu bukiikakkono bwa Busoga mu disitulikiti olwaleero emanyiddwa nga Kamuli. Mukama Namutukula ono yali anyumirwa ennyo okuyigga. Yatandikawo emirimu egy'enjawulo omwali okuweesa ebyuma n'okukola ebikondo ebikozesebwa ku byuma n'amafumu. Ku baana ba Mukama bonna be yazaala, abaana 5 bokka be yasobola okusigaza. Bw'atyo bwe yaddayo e Bunyoro, bano bw'atyo n'abawa amabendobendo omwali ettaka ery'okulabirira. Omwana w'omubereberye ono nga yamanyibwanga Wakooli yafuna ebbendobendo lya Bukooli, Zibondo yafuna Bulamoji, Ngoobi n'afuna Kigulu, Tabingwa n'afuna Luuka, ate mutabani wa Sembayo obuto Kitimbo n'afuna Bugabula. Era nga lino lyerifubutukamu Kyabazinga aliko. Ebitundu bino oluvannyuma byafuuka ebifo eby'okuddukanya emirimu wamu n'ebyobuwangwa mu Busoga. Mukama bw'atyo teyasobola kudda, batabani be bwe batyo batabani be ne batandika okwekulembera bokka mu mabendobendo gaabwe ge baali bakulembera. Bano baafuganga abantu baabwe era nga n'emikolo egy'enjawulo egy'e Bunyoro nga bagikolera ddala. Enkulembera eno nga bakulemberera mu bika byabwe yagendera ddala mu maaso okutuukira ddala mu kyasa eky'e19, abafuzi b'amatwale nga bamaze okutandika okugisensera. Kale mu mbeera eyo Busoga yali teyina mukulembeze wankalakkalira kufaanaganako n'amawanga gaali galinaanye nga Buganda. Mu mwaka gwa 1906, kale wano mu mwaka gwa 1906 Abangereza bwe batyo baatandika olukujjukujju olw'okutondawo kabaka. Kyabazinga eyasooka okukulembera Busoga ye yali omukulu w'e Bugabula Yosia Nadiope. Ono nga yafa mu 1913 era mu 1919 yasikirwa omukulu w'e Bulamoji Ezekiel Tenywa Wakko. Bw'atyo ng'ono yali munywanyi nnyo w'Abangereza abaali abafuzi b'amatwale mu ggwanga Uganda. Bw'atyo ng'ono yalina obumanyirivu mu by'obufuzi ate nga yali asomyeko ku ssomero lya King's College e Buddo.
Gideon Aboda ow'ekigulu naye bw'atyo yakikwatamu oluvannyuma. Kale wano olw'okubanga ono teyayina nkolagana nnungamu n'Abangereza teyabandaalako, kyokka nga William Wilberforce Nadiope Kadumbula ow'ebugabula yali mwana muto ddala eyali tasobola kukulembera, bw'atyo ng'alina okubeerako n'abakuza, era ng'omukuza omukulu yali mwami Muteekanga, ate nga naye teyayina bisaanyizo bituula mu ntebe eno kubanga yali mukopi, muyite omuntu wa bulijjo. Ekitiibwa kyayise bantu muyite Kyabazinga kyatondebwawo mu mwaka gwa 1918 ng'omukulembeze ow'oku ntikko ow'obusoga, era wano Wakko n'atwala entebe eno. Mu 1925 Wakko yafuuka mmemba ku lukiiko lwa Ssekabaka ba Uganda, luno nga lwalingako Kyabazinga, Kabaka owa Buganda, Omukama owa Toolo ssaako Bunyolo n'Omugabe wa Nkole, ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa February omwaka 1939 Ezekiel Tenywa Wakko bw'atyo yatuuzibwa ku Nnamulondo y'Obusoga nga Kyabazinga eyasookera ddala okukulembera Busoga. Ekitiibwa ekyo nga kiteereddwawo. Wano olukiiko lwa Busoga lwasalawo nti Kyabazinga alina okulondebwa okuva mu bika ebitaano ebifuga Obusoga. Kale nga Kyabazinga alina kuva mu nnyiriri ez'ettaano bayise Engobi Ababiito, era nga bano be baali abatabani abataano abaasengukira e Busoga okuva e Bunyolo. Wakati mu mbeera eyo enkola eno yakozesebwa mu kulonda okwaddirira okutandikira ddala mu mwaka gwa 1949 nga William Wilberforce Nadiope Kadumbula owa Bugabula bw'atyo yalondebwa. Ono yaweereza ebisanja 2 nga buli kimu kyalinga kya myaka 3, naddirirwa Henry Wakko Muloki mu mwaka gwa 1957. Ekitiibwa kya Inebantu ow'Ebusoga ono nga yabeera mukyala wa Kyabazinga ne kibangibwawo mu 1966. Obote bw'atyo nga yeewaŋŋamizza ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda yaweera obukulembeze obw'ensikirano, era bw'atyo Kyabazinga emirimu gye gy'obwa Kyabazinga n'agiwummula. Kale wano nga Museveni azze n'atuula mu ntebe y'obwa pulezidenti bwa Uganda, Henry Wakko Muloki yakomezebwawo mu bwa Kyabazinga bwe n'ayongera okukulembera. Weewaawo ebisanja ebyasooka byali byaggwako. Ensengeka y'obukulembeze bw'obwa Kyabazinga obwa Busoga bulimu abakulembeze b'ennono abawerera ddala 11, omuli abakulembera ebika ebitaano kw'oteeka n'abaami b'ebika 6. Olunaku olwaleero Wilberforce Gabula Nadiope nga ye Kyabazinga aliko ajaguzza emyaka 10 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajja be alamula Obusoga. Ayogeyoge.